Masasi kali mu kunyoka kitebe kya NUP. Masasi kali mu kunyoka mu kitebe kya NUP. Nora boli ngagezaako kubanga ayogera Uganda elimu emirembe Uganda elimu emirembe giri ku lubulu abantu bamubokka lubatu abantu ba lubatu bogama nti bayina emirembe abasobola okukola buli kimu kye baagala nga teri abakuba ku nsolo botobala teri abakuba ku mukono okitegeera otunulira omusajja omukuuma ddembe engeri gy'alumbamu omuntu atalina kyakulwanyisa atamulumbye kumukuba atamukoze eki notuuka ewantu ewali badde weetaagisa okubanga kunnyonnyolerwa lwaki ono akoze bw'ati ne bw'ati tekikkirizibwa mu mateeka ne mubanga mulumba na full force ng'abagenda okulumba abalukaida ng'abagenda okulumba abantu abali awo abalina ebyokulwanyisa ng'abagenda okulumba ababbi abalina ebyokulwanyisa ng'abagenda okulumba abayeekera nga ennumba gye mulumbamu abantu ddala eggwanga libaamu emirembe giriwo ng'ogenda okukwata munnansi oba ng'ogenda okubaako entegeeragana gy'ogendamu okubaamu ne munnansi ng'ogenda na full force ya byakulwanyisa amasasi mugatulisizza mugakubye mu bisenge masasi kati just imagine singa liba lyakutte muntu oba ogenda kunnyonnyola ki mutuuse muyingiza full force papa mukubye amasasi lwamu omusanze kigendererwa kyera kifaananyi ki kye musiiga mukulembeza ali kuko musiiga ekifaananyi ekirungi eri ensi yonna oba mwongera musiiga kasa nti byakola tebiriimu nsa abakuumaddembe simanyi kiki baliko ate poliisi namwe kenyini temuyiga mukola ebintu bye mukola mukimanyi nti biswaza birabisa ate era byongera kuttattanya kifaananyi kyansi nene mwongera okugenda mu maaso nga mubikola ate mukola ensobi ate mukola obumenyi bw'amateeka ate temwagala bakwata ku kamera nga mukola obumanyi bw'amateeka kati mulumbaganye kibiina kye NUP just imagine mutuusiza obuvune ku bantu mubaleetedde okubanga bakosebwa ne bye mukoze byonna ebirimu n'ebitaliimu nsa olw'okuba oli agidde mu mmotoka simanya bagitadeko akatebe akafaananiza kubanga yeefaananiza simanya ngeri omukulembeze w'eggwanga imagine kwegamba poliisi egenda kukoleranga mu kwefaananyiza mbu mwegenda okukolera nga teri realistic. Where are we heading? President w'eggwanga Uganda aliko kati kino ekifaananyi ekisiigibwa ekigenda maaso mu ggwanga kye kirabika obulungi. Lwaki abantu abalala temubaleka ne bakola bye bakola ne bavaawo mu mirembe bwe mubanga mwasalawo mutekewo okulonda nga kwa mirembe muleka abantu bakola ebyobufuzi byabwe mu mirembe nga nammwe muli nti mugenda mu primarizi zammwe ne mukola bye mukoze awatali kutaataaganyizibwa abaze n'abantu baabwe ne bajja ne bajjayo enkalala oba ne bajja ne bajjayo forms z'okulonda oba bazze ne bafuna meeting forms mu mirembe ate nga bo bakuumibwa n'abyabakwerinda kyekisinga okukwasa ennaku. Kintu kitono nnyo poliisi eriwo okukuuma muntu wa bulijjo n'ebintu bye to keep law and order. Omusajja muyimiriza omugambe ene motoka mugenda kukozinga traffic togenda nayo gireke wano bamukozese boda oba mukoze eki tetwagala muwendo gw'abantu gulinye ku motoka bwe guti singa bagezaako ne bawalaza empaka ne bagamba ago tugamba ngane biki ne batabuka oli wadde mbawo ogamba nti kategenda kuvaawo nga temukubye na masasi. Kiki mwagala okulaga nti mulwawo okuba amasasi mwagala kulaga nti nammwe muyina ebyanyi mwagala kulaga nti emundu ze muyina zikola owulira otya mazima ddala emirembe okugjayo emundu n'otandika ofukumula amasasi abalala ne gakwata ebisenge kati bw'okubirawo abantu neddala bano abapoliisi be mugezako okulikulutinga ne muteeka mu poliisi musooka bekenneenya mitwe oba kuba abasajja basobola okukola ensobi mu butanwawo nekibanga n'abanga atakigenderedde naye nga mu byawoza nti takigenderedde atwaliddemu obulamu bw'abantu abalala bungi jasiri akulaga nti mulina eryanyi musobola okuba nga mulina orders naye nze neebuuza ekibuuzo kimu orisivinga order okuva eri muntu munno tasobola kulya sowaani bbiri za mmere wabula alya esowaani emu nga naawe gy'olya n'akusindika ogenda otulugunya muntu munno okirowoozaako noddawo n'ofumintiriza ddala omuntu gwe ngenda okutulugunya singa nkyogera nnyo nti singa abadde nze g'osobola okubeera ow'amaanyi olwaliro ng'oweekedde omugemera wala oba ng'olina emmundu
ne wali okubaganyizaako ebirowoozo nti singa giwunya nga toyina mundu eyo oyinza kukola otya kuba abantu bangi basobola okubakuba singa nga mugenze mu combat fight nga temuli byakulwanyisa temuli mundu ne bagamba nti kati police versus few number of guys nti kati kubagana bikonde na migere musobola okwengejinga abantu ekikufuula omukuuma ddembe lwaki akulwanyisa kyolina ekyo ekyokulwanyisa kye tusuubira nti mwali badde mu bikwasisa empisa mwali badde mu bikozesa ngera muli abakuuma ddembe mu kukuuma eddembe so si mu kutabangula ddembe kati poliisi ennaku zino yafuuka ntabanguzi ya ddembe ekuuma emirembe abo berowooza nti be bali mu buyinza wabula ate abavuganya abo abali mu buyinza tebakuuma lwa mirembe bakolako obukozi fujjo eryo tuliyita fujjo lyemukoze olwayo ku kitebe kya NUP ekyo bwe batosi balina okuba nga batambuza ensi mutandise ogifuga ekifuula nnenge muli awo mulina ekintu kye mwagala okukozesa ne message mwagala okusindika mu balonzi nti 226 bateekewo okutya naye muganda wange ensi yonna yonna bwe bayasazeewo nti kati kola kino kiba kijja kukolebwa kuba omuntu alina watuuka neyeekyawa kati abantu essaawa zino tebakyalina kyakulowooza abavuzi b'emmotoka zibafuukidde mu mmotoka babakuba ebipapula kamera zibakuba ebipapula biringa ebipapula system omubamadde mukyagitereeza butereeza kyekino kye nabayogerako nti bayo introducing ebintu mu ggwanga Uganda nga tebasoose kusensitizing abantu how these things works ne bakera kumakya ne bagamba new traffic rules ne mugalaba ku TV nga gayise nga temututte na buvunaanyizibwa kusomesa abantu naddala abasaabaza abantu ng'abataxi nti munayo ebitaala bino bikola bwe biti ne bwe biti tutambuddemukko ku mawanga ag'enjawulo ne traffic rules buli wosanga ebitaala wona wabawo security cameras but bwe bityo si bwe bikola era n'abantu babasomesa amateeka bwe gakola ku kkubo n'obutabo bwe buli nti bwe mba mu residential area nina kuvuga ngundi speed meter mmeka oba speed limit mmeka nti bweziti bwe ngenda ku highway nina kuvugirawo mmeka nti tosukka 65 ng'oli mu fast lane zonna actually but wabawo ze bayita ze fast lane neffe buli wamu ebwaffe bikola kifuula nnenge kati kyova olaba be babakeera ku makya ne batandika okulugunya abantu nzirayo nti abantu batandise okwekyawo ekisooka mu bakuba fayini ziringa fayini mo mutabakkiriza ku exercising rights zaabwe kwegamba mulina kiri ekyokubuutikira kati mwasalawo okukonkalinga na kubanga mubuutikira n'okubanga musindika message nti ffe bafuzi ffe tufuga wabula temukulembera mufuga bufuzi kane imagine olwo tuba tulagawa eggwanga lituba tulivuga tulizaawa be bino bye twalwanirira okujja okuteekawo enkyukakyuka n'embeera ey'enjawulo mu ggwanga nga tutandise kulinyirira ddembe ly'abannansi nze ndaba okulonda ekuba tekukyalina mugaso mukeere ku makya balangirire nti okulonda omukulembeze w'eggwanga kuvuddewo ajjanga kumala kufa tuddemu tuteekewo omukulembeze omulala dano okubanga mukuba abantu buli kaseera batusibwa mu bisaga abantu buli kaseera bawambibwa abantu buli kaseera basibibwa n'olwaliro balina be batutte mu makomera nga babajja ku kitebe kya Nuupu ng'oyinza okulooza ku kitebe kya Nuupu bwe bagenze oba we balumbye ekibondo ky'abayeekera babatutte abalala bali ku bufune bali ku bisago batwaliddwa mu malwaliro mwene muddeyo naawe osobola okuddeyo nga oli mukuumaddembe obadde omu ku balumbye ekisebe nodda ku TV n'otunulira n'olaba noga twabayiyewo n'owulira essanyu ng'okituusa ku munnansi munnauganda munna atali muyeekera ng'otasanze nakyakulwanyisa atakulumbye nti kukuba kuba ebiseera ebisinga poliisi kino nze kyekanya ebbanga mmwe mulumba aba NUP kitebe kya NUP singa mukolerawo ddala enkambi lumu ne kimanyikibwa kuba temuvaawo waliwo eno petrol station y'amafuta eri awo wabbali buli kaseera wabaawo kadenge ya poliisi ng'epaakinze awo nga kuliko n'abapoliisi nebusukka kkubo naye era buli kaseera wabaawo poliisi awo ng'eri epaakinze kwegamba mubanga abagamba nti kati katulindeyo ekikosi ky'abantu ekiba kifubutukayo ky'abantu nga 5-10 tubayingiremu tubakube amasasi gavuge tubakwata abasigale tubatwale mu kkomera kyemba mukolera petrol station eri awo mugigirewo ddala muteekewo police station ennene muyiwone deployment y'abasirikale nga nnene tukimanye lumu kubanga banaye abasajja mubamazeeko emirembe okulonda mukugjeewo
muleme kutulugunya abaana b'abantu bataata b'abantu bamaama b'abantu bakojja b'abantu basenga b'abantu abaana b'abantu kuba mukisussa message gye musindika ey'entiisatiisa abantu singa baabivaako dda ebbanga lye mubadde mujja nga muwamba abantu musiba abantu mukuba abantu mubabuzaawo ewatali na mayitire kumanya wa gye balaze singa bannayuganda baabipowa dda naye gye mukoma bikola ne musindika message y'okutya mu bannayuganda beeyongera kugubana kukapa mitima kyekyo omuganda kyeyayogera omuganda teyali musiro okugamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo olivaamu ogireeta omusaayi kati mwe kye muliko message gye musindise ey'okuba nga muwamba musse mukubye musibye abaana b'abantu ye message omuntu gy'omwongera okuba nga akapa omutima. Just imagine singa mutabani wange akeera ku makya n'alaba nti taata wange bamuwambye bamubuzizaawo golozo sindika message kigyali kutya oba kuddamu kugamba nti ye takyalina kyafiirwa kitange bamuwamba bamutwala eyali ambeererawo si kyalina kyenfiirwa nange kati ngenda kama mbaya ni mbaya. Bino ebintu mumuleetedde bannayuganda obusungu mumuleetedde bannayuganda okuvaako. Just imagine ebya DP ebyali eno embalala akavuyo akabirimu nga balonda Robert Mao ngaddamu okwerayiza ku bukulembeze bwa DP ewaliwo etagisa mbonga temwakuba masasi nga polisi ya involvinga bakola ebyo byonna bye bakola gasiya wabwe naggwereyo naye wano omusajja azze buzimu kwewandiisa obaana kunona mpapula obaana kusabumitingayo mpapula ze ezisaba okuba nga agenda kukiikirira abantu begundi b'omu kitundu kye ne mulaga nti muteddewo akajagalalo k'amaanyi nga nzifu nti bazze beekalakaasa. Banaye bibeeko ebikoma mweddeko basajja mmwe temugenda kubeera ku nsi namu mugikungule. Mutulugunyiza abantu batuuse we bakooyera temukyalina kirala kye mugenda kubakola. You instill fear in people. Tebajja mukyalina kutya ku musindika kati abantu bamanyidde mundu abantu bamanyidde okuwawamba abantu bamanyidde okusibibwa nga tebalina musango gwe bakoze. Enseera ajjanidde buli kaseera abakulembeze mute abaana bannabyabufuzi abaasiba obutali na musango abaana mubalemezza mu makomera mubalemezza mu makomera. Kyovola bwolina wootuuka n'ogamba Uganda teri ayamba buli omu ali ku lulwe. Kyovola nti abantu bangi bagendera nnyo ku kirowoozo kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga temugenda bamuggyako. Buli kaseera wabawo abaana abato abameruka buli kaseera wabawo abamwegattako olw'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga ebitali bituufu. Anatunulira Anita Amongo Justice of Recent nga agamba nga ayogera the Trinity kikozesebwa mu Makatuliki the Father, the Son and the Holy Spirit nga agamba mu the Father namulifalinga ku Katonda is the President Museveni, the Son is the Kainerugaba, mu the Holy Spirit be banaba mutuza n'okwata omusajja bumulifalinga ku Allah maswali. Uganda tulagawa oyo ojja mwogerako mubeere bulungi mweraba naye nga don't forget to subscribe, like and comment. Kutugaka Fashuji the broadcast.